أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله ونعم الوكيل. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله tumwebaza nnyini buyinza okuba nti akyatulesewo nga tuli balamu ate n'atulekawo nga tuli abasiraamu abeeyagalira mu kyengera ky'obusiraamu. Tumusaba Allah atuwe okubutegeera wamu n'okumutegeera n'okuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'okumukakasa nti buli kye yatusomesa wama yantiqu anil hawa tiyayatulanga ebintu abijja ku kwagala kwe. Ebyo byonna bye yatubuulira ebyaliwo ebiriwo n'ebijja naddala ku nsi eddaka awo mu Kabuli bingi bye yayogera bye tuze tulaba, era n'oluvannyuma lw'okuva mu Kabuli bingi bye yatubuulira ebijja okubaawo. Buli kyonna omubaka owa Burudaida yagamba ng'aleeta mu aqiida wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabul, nti buli kyonna omubaka kye yajja nakyo nakyetuleetera ebbanja lye tulina ku kyo ataslimu kukkiriza, kuwanika mikono wal qabul n'okukikkiriza. Kiyingidde mu kutegeera ko tekiyingidde, ekituufu siggwo bali bambategeere nnyo, wabula amazima gali nti wanika buwanisa emikono kasita omubaka abeera nga yakyogera, ekyo kyo kijja kubanga bwe yakyogera. Okitegedde tokitegedde ekiwa obudde kiyinza okuba nga kikujja kitegeera nkya, sinakindi ojja kuva ku nsi tokitegedde, naye gwe kkiriza nti buli kyayogedde wama yantiqu anil hawa byatubuulira tabijja mu bbanga, abijja wa in huwa illa wahyun yuha. Buba butume obumuweereddwa naye abutugambe tubeere nga tweteekateeka. Era yagamba nti walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil, singa yagezaako ne yeetumiikiriza n'atwogeza bye tutayogedde n'abaga nti bino bivudde eri Allah nga ddala mu butuufu si gye bivudde, la akhadna minhu bilyamin wala qata'na minhu alwatin, twali mukutteko n'ekiyitibwa amaanyi agaffe ne tumukutula omusuwa gw'obulamu guyitibwa yota, amakulu nti ne tumubeera nga tumuggyawo. Naye okubeera nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuukiriza, Allah n'amugerera ebbanga lye yagera n'agamba alyawma akmaltu lakum diinakum, bwe kituufu nti olwaleero eddiini yammwe ejjudde, nga Muhammad sallallahu alaihi wasallama tateeseemu. Ekyo kyonna kyajje mu ndowooza ye, wabula buli kyonna kyayogedde ekyo nze nkimugambye, nkimutumye gye muli akibagambe, kibayambe singa munaaba mukitegedde, okweteekateeka n'okukolera n'okubeera nti
mulinde empeera yammwe mukyo in khairan fa khairan bw'olibanga wakitegeera mu ngeri ennungi nga bwe yali asomesezza oba bwe kyali kyetaagisa ojja kufuna bulungi wa in sharran fa shar obanga tewakitegeera gwe ne weetwala nga bw'olabye linda akabalangula obudde bwonna ojja kategeera. Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuukiriza omulimu gwe era yagambanga basahaba bannange omulimu ngukoze ne bamugamba Allahumma musajja otuukiriza naye n'agamba Allahumma ashhad ay Allah boyiro omujulizi tisiina kyendeseeyo wama huwa ala alghaibi bidanin buli kyonna ekiyingira mu bwongo bwammwe n'ekitayingira nga babadde baŋŋambye kyebagamba nkibagambye abategedde bategedde abatategedde tebategedde. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuukiriza buli kye baamugamba obukakafu bwonna tubujja ku mukama we yamutuma n'agamba alyawma akmaltu lakum dinakum Muhammad saafisi yagikoze eddiini yammwe ejjudde wa atmamtu alaikum ni'mati ekyengera kyange amaze kyonna okyajuluza akyanjadde kitegerekese bulungi mu bujjuvu bwakyo amakulu nti arecommendinga Muhammad yamuwa recommendation ekyengera Allah kye yatwagaliza akisunsudde n'akyanika n'akisosootola mu bukakafu bwakyo wa raditu lakum al-islaama diina mbasiimidde ekintu kimaze okusoosootolwa ekiyitibwa busiraamu nkibasiimidde abanayita wano ku nsi eddiini gye mbasiimidde kubanga oledde agireeseyo ogugwagumaze ate mumwe mwe najjanga abanaagenda ne basoma ne basoosootolera bannaabwe. Mu aya gyetwalabye 165 loozi yabadde mu Nisa Allah n'agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim rusulan mubashirina wa mundhirin abatume bange mbaleeta ntakera mbaleeta lunye mubashirina mbateekawo mu nsi nga bali bavuddewo nenteekawo abanaabeera mu buwufu bwabwe rusulan nennondamu abatume bange mubashirina nga bazze bakola omulimu gwe gumu gw'abali abalonde mubashirina wa mundhirin bazze bawa amawulire amalungi agasanyusa eri abakkiriza wa mundhirin balabule abanaaba bakiwagi ku mateeka ga Allah. Lwaki Allah aleese abatume lialla yakuna linnaasi ala Allahi hujja ba'da rusul saagalawo okuwulira ku kiyitibwa muntu kyekwaso kyonna saategedde saawulidde oluvannyuma lw'abatume. Kati oyinza okubeera nga gw'okiraba mu ngeri yo gy'oba okirabyemu naye buli seeka ayimirira mu maaso go buli seeka aba asomesezza aba akuleetedde obuzibu kubanga Allah tayagala kuwulira kyekwaso ba'da rusuli oluvannyuma lw'abatume okusoosootola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba abasobozesezza. Ffe tuli bikemo gye muli singa muba mukozesezza bubi ebibagambibwa ate tuli kyengera gye muli singa muba mukitegedde bulungi kubanga ffe kennyini abayimirira mu maaso gammwe basheekhe bammwe bawalimu bammwe abo bennyini be baliko kibookozo abo bennyini be baliko okwesiimako kubanga lialla yakuna linnaasi ala Allahi hujja ba'da rusul. Omutume oyo gwensindise akuleetedde obuzibu oba omufunyemu ekyengera bw'otegeera byasomesezza n'obikolerako alhamdulillah oyiseewo tobitegedde obizimudde obiyisizzaamu olugaayo mu buli ngeri yonna oluguddemu. Katusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe baseeka abatatusuule mu ntata abatatwegaana enkya naawe baakuwa obwongo naafi waliwo seeka gulaba nga asomesezza n'ogaa nti oyo omusajja yeeyiiya bw'oba tobulina buli yenna eyeeyiya obweyiiya asobole okufuna ekyokulya mu buwalimu oyo muddukeko noonya seeka ataakuveemu
إذ تبرأ الذين تبعوا تزتوا سما من الذين تبعوا بسيكي إنجبا كينا كويما سلاما تببالي أنغا كمري ويبيري لمو متوغو بويكو زسيريزي بسيكا مجابي باغو كجاكو باغو سابين تنفو متوغو أنغي alike kubeera ng'akutwala gy'ayagala baseeka kati bangi noonya seeka gw'osomako obusiraamu bwo bw'oba omatidde bano abagawuttula ngenda onoobuttulwa bw'obanga omatidde naabe oteekwa okwerowooleza bajja kukubanga ggwe gujja kwokyanga ggwe so tegujja kwokyera mu munno emitwe mugikomyewo baseeka gye baagitwala fe tugenza okukula okutuuka wano nga bamaseeka abaliwo obudde obwo bajjako abantu emitwe gyabwe bo baasuubulanga mitwe seeka kyagambye kyogenda nakyo mukomyewo emitwe gyammwe buli muntu ategeere mu ngeri ye gye buvuddeko tuzze tukalaakalana kigula lujjawedde ni aya yabadde mu suratul an'am nga mbutuufu gye tugenda tulyebulako ki ebibajjo naye nga eno Qur'ani gy'olaba kyuma kyaleerwe okukijjako kisaanuusa okikubemu akambe oba kyeddongolo dongolo okimanyi ezisepiki zino ezajja ezisaanuusibwa muki mu sikurapu ezigo yakawunga kamubala ebirwadde dongolo ekintu kigenda nekikwatayo nga tumanyi gyekivudde kati ate dongolo kyajja kitya mu lulimi oluganda dongolo kati dongolo nga tonnaba kugenda mu mbeera ya dongolo kaliwo oluganda lugenda lukulaakulana kati ate sepiki zavuddewo twafunye sefuliya sepiki ate kati tulaze mu sepiki dongolo mpaayo kidongolo nga tekivuga bulala alawazi ni kidomola n'ekidomola kyekyajjawo amalebe gaffe n'esepiki mwe twakimiranga amazzi tutaddemu olubuzo olulimi lukula kati tusoose otodde aya eno tugenda tulyebulako ki aya eno obukulu obugirimu lwaki twagirowooza ogisoma nti etuyita ng'ate atuyita ye nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate naye tatuyita ku lulwe wabula mukama we yamugaye nti bayite bajje muze kale wamuze naga kul bagambe ani agamba ani abagambe Allah agamba nabi we sallallahu alaihi wasallam atugambe kinti ta'alawo buli omwave gyali ajje aye eno buli lwogiwulira gw'obozze gwoyanukudde omulanga gw'okuyitibwa kulu baŋŋambire ta'alawo mujje musembere wano waliwo ekijjulo kyammwe waliwo omusomo omukulu guliko agenda nga nkulu atlu kulu bagambe ta'alawo atlu ma harrama rabbukum alaikum baŋŋambire nti bajje wooli era obagambe bamala okusembera nti agendayo olwaleero ngenda kusoma ntale ma harrama rabbukum alaikum twagala kutunuulira nyini ensi nyini mmwe mukama wammwe byatayagala mukole ku nsi kuno agenda ya kutubuulira Allah byatayagala tukole yennyini nsi yennyini ffe atulabula nti bino temubikola kiringa bw'onooyita meeting semina abantu ne bakuŋŋaana no bagamba bannange mbayozayoza okubeera nti mugize eki muti mwebale kutindigga nkuliko enkonge naki n'amayinja bino wammanga
abasembedde kana mu abaze mwekube mwaka fananyi nga mwatuuse eri abayise bino wamanga Allah teyali bayitayinza kola nsi n'atante nayiwako buyibi nyomo bitambule bino wamanga bino wano wetukuŋŋaanidde mwegendereze bino oba okutegedde muli bagenyi wano tuli mu hoteli eno Africana tuli mu Sheraton mwebala abavudde ebule n'ebweya tusazisa okubalaba ekifo kino kyetulimu tetuli maka gaffe simamumpulira oba temutiraggendako mu bifo bya buvunaanyizibwa wano wetuli tetuli waka tuzze nga buli omu amaka ge agagize eki agaliseeyo kakati wano waliwo amateeka gaawo teryakkirizibwa kufuluma mu area mwe tuli okujjako ofuluma olina ki omala kulaba asikali n'awandiika erinnya lyo owulira ekintu ekikulu mutera okusaatuukira mu bifo bino ebya bulijjo ebifo biri ebyobuvunaanyizibwa kakati Abafghanistan bayingidde wano toyinza genda kiseka mujabitikanye nembuuze ku basiramu bannange owulidde amateeka omanyi aba Uganda abantu tulivaayo ddi buli kintu kiriko amaki amateeka wano wetuli si waffe naye nyini Africana kati yayogera olowooza nyini Africana yani nyini Qur'ani yatubuulira mu hoteri mwe tuli tulina gye twavudde mu mbuto z'abanyaffe buli omu yavudde ekaawe kati tuzze wano ffenna tuyiise wano Gayira yavudde wuwe navudde wange Naafi yavudde mu butole Twaha yavudde wuwe ne Mujabi yavudde wuwe buli omu yavudde ewaabwe mu lubuto lwo ne mujja muyiika wano kati nyini wano n'abaganda abange ti wano wetuli si waffe buli omu yavudde ewaabwe ti amateeka agafuga wano olidde buli kifo kyabuvunaanyizibwa kiba n'enkola yaakyo ekyemisana tujja kukirya nga ssaawa 7 kifundu kati Seeka Mujabi agolokose ku 9 abuuza ndi mumaze okulya nti onoolya kyaggulu okulya tewaliwo nga batusomera nga twakatuuka nti naliwo ate gwe webase nti otulo twantutte linda kiki onooliwa era gwe bw'oba ojjayo ekyeggulo ojjayo hevire ojjayo ekyeggulo kyo nga kirimu ekyemisana kyo abafumbi baggaddewo bagenze amateeka gugeki gatandise okukola essaawa 4 ez'ekiro tuba tugyeko amataala kuba kukola ki kakati gwe bwoga nti nze ewange nebaka mukaaga wano si wawo bw'obeera omugenyi Allahu akbar abaagala olongoko oyita wano shootiko wano tujja kusaalira mu kifo kino wano si wammwe bw'oba osaala otunula wano si kumalaga olidde wano we wali ekibula kuba n'ekibula bakubulya kibuulire olidde wali si waffe oba mukitegedde bemulengera eri abo bali bweru wa lugo lwaffe temubatabaala olowooza tali mu majinni bali bemulengera kyetukolagana nabo ogwe kanaatanda n'akwatirwa eri olwoba ojjiza gwa naggomola baabagana nti mukolagana n'amajinni mugaleke nago galina ebyago kyokka ate gye baabagana okusaalirira ate ng'abaamaanyi tebaali tuyambyeko mubeere wano nebye mbabuulira babe naategeerekeka olidde mubeere mu lugo lwammwe wano waliwo amateeka agafukawo tutandika okusoma mwazze kusoma tutandika okusoma ssaawa 2 buli muntu ojja kutuula mu kifo awali erinnya lyo kubanga ziri esamina nnene osanga bakuwandiise mu maaso g'erinnya lyo owulidde kati ate bakusanga gw'otudde mu maaso ga Mujabi ne bagamba kiwa baddewo nga balanga nti oba simanyi abaali balinnye ku nnyonyi bw'olinnye ennyonyi erimu amateeka
batuuka kyandi wano we muli kiwammwe musibe emisipi baba balangirira anaafuna ekizibu akeberawo waliwo akasawo mmeme bwe kusinduukira mwonogira ki si kukuba abantu bisesemye oteeka okuwuliriza kakati wano mwe mwatuuka wano mwatuuse mu nnyonyi muli waka nnyini wano yadde ennyonyi nnene olinako entebe wootudde ke kabanjako naye tewerabira nti akabanja kali mu nnyonyi bakugwa ensi kwe tutudde nnyonyi naye nnyiniyo akuwaddeko akatebe wootadde akayumbako gwe nogande ennyonyi yange weekolere byoyagala ennyonyi erina nnyiniyo lwakuba edduka nnyo gye tulimu lwakuba tuli bangi tetulowoozanga nako nti edduka naye jjukira nti tikiti gye wasasudde ku kisaawe gy'olaga tebakuyisaawo wasasudde oviiramu Kenya mu kisaawe ky'e Nairobi naye olw'okuba ennyonyi enyuma wabivudde nako dda tuba tweyongerayo etikiti yeekomye wano ssebo vaamu buli muntu alina etikiti waakola ki waaviiramu kati abannaffe anakitegeera wooviiramu otegedde sikuga nti ebadde ekyannyumira oba okutegedde nti tugendere ddala ntuuke ne Makka sente zewasi ensi yeenyuma naye etikiti yeekomawa ku kyalo bakiyita myaka 45 vwamu ati muntwala bakuwa tikiti gye bakuwadde eviiramu wano obulamu buno bwebukubira ebifaananyi byeyagala kakati batusoosotudde batuyise nti mujje tuzze mwenna muteredde tiye muli mu kisaawe ki kubanga tulina wooteeri nnyingi waliwo wooteeri ey'abasiraamu oli musiraamu eyammwe yiiri waliwo eyabalokole eyabakristaayo orthodoxi olidde kati buli muntu mu wooteeri mwe yayingidde kati wooteeri busiraamu bagambe bajje wano nga tebannatandika kukola ki bakava mu kyalo ekyalo yenna baana naye kati batukuŋŋaanyiza ffenna buli omu yavuddewe mujje nkiye nti atilu ma harrama rabbukum alaikum mukama wammwe kyayagala obbagamba kabakyaza wano kati gaya takimanya nga kuna wano wetuli bugenyi kuntu fi dunia kaanaka gharibun mukama wakuyita oli mugenyi wano nyini waayinawo amateeka gaawo obudde olukya nkwagala mu muzikiti nze sijja kusaala nti kusaa 7 njagala kusaala ku 10 njagala kusaala ku makaribi kusaala okitegedde isha kusaala olidde weebakenga bukyali ogolokoka osaaleko olidde ge mateeka ga nyini wano naye olowooza tetwagamenyamenya dda atulinze wetuviiramu wewali abasirikale abaaza gwe bakugambye ovaawa nti nange nva ku nsi ne bannange tiye nti deeta tulabe nga bye bakulagira okukola tolina kyewakuzeeko n'ekimu ate biki lialla yakuna linnaasi ala llahi hujja oyagala nze emambi kubuulira bye badde oteeka okukola ku nsi ti nze siri mu babaka ndi mu basirikale genda ojajja kubuulira oli akubuulire bye badde oteeka okukola ku nsi tinka tebatugamba twali tuli abantu nga bazina ku makya nti weebale koli bagambe taalawo mujje saagala byekwaso musaamanya saawulidde saategeera ngenda basomera mukama wamme byatayagala alla tushiriku bihi shay'an saagala muntu akalaakalana n'akantu ka shiriki konna nyini nsi atugobye kuki owulidde ojje wano owulidde ani awasa omukazi n'amutuusa ewaka n'atamubuulira ebikolwa byaffe mubiyigamu ki yennyini nsi aleeta ayiwe wano ayahsabu linsana yutraka suda omuntu olowooza nti bakuleeta wano bayiwe bwiyi otambule nga kitaawo ne nnyoko
nga ddala mu butuufu tewuliiko kulambululwa butya buno oyita wano eyo yendowoozayo nga n'omukazi gwe wawasizza mukazi wattu tamanyi byoyagala tamanyi saati gyoyagala kwambala ku jjuma tamanyi ngoye tomutegeeza amayiga yiya buyiya yakole mugendo munnangire neggwanga lyaffe ti tulya kawunga ka muwogo olwotusonyiwa nawe ojja genda ogiraki wane ewaffe tetuziza oli omukyala tetuziza mulamu wo bw'aba azze nga siriiwo mulamu wo yenze teriyo mawanga bwe gatyo mulamu wo bw'aba waali nga siriiwo ngenze kukola tuli bakozi naye mulamu wo bw'ajja n'abaako kyagamba nga siriiwo nze aba ayogedde ewaffe Buganda si bwe tuli oze waffe olidde ekyemisana tukirira wamu ne bamuzeeyi nti ennika yawedde omubuulya nti bw'ofumba n'oli n'afumba n'oli n'afumba ne tukuŋŋaanyiriza ewa muzeeyi jjajja w'abaana ffenna we tuliira balamu bo olya nabo ng'abakyala fe abaami ne tugiraki oba kitegedde bwe tuba tubuuza tugwaŋŋana mu bifuba kaabe musajja kaabe muki omuntu oyo bw'aba abitegedde yeekanga nalumansi bw'aba yafumbiddwa mu kiko ekyo ewaabwe nga byayawukanye mulamu we n'akonkona amuggulira oba tamuggulira mulamu bw'atuula ku buliri ono afuluma oba ayingira lwaki amateeka ge yagandamu kakati gwe wayingidde mu busiraamu tuwategedde batandise okusomera yagala kuddukamu abamu mwavaamu naddamu amenya dde amateeka oli musiraamu ntiye wayingidde obutegedde teyanga bansaze kati buno byewammanga olinayo abalongeeka nti gyebabaddeyo baleete obafuna omuwalimu agenda bakwokere obadde n'akasiisira nti akasiisira gyekali nti olinayo abaana bavubuka nti enkyamukwokya bibangendo basomera bebaŋŋambye kati abamu bayingira obusiraamu lwakuba teyali kyoyisi yaabwe babugwamu bugwi nga bakitaabwe bwe baba musuddemu naye nga ayiga nti fa'lam toyingira kyotategedde sooka okitegeere annahu la ilaha illa allah owa wewandiisiza endaga basiraamu ene waffe bwe tuba tusinza allah tetumugattako kirala njokitegedde tetwambala mudaali niye tukwata entasbiiri okimanyi ogirina nti sigirina bwojja gifuna funa bagenda emakka bagikuleetere kyoye nti bwe tuba tulina eswala ttaano eddiini yammwe nga sijja gisobola kuvaamu genda muyambali bakuba dansi ekintu kiyingire ngaokitegedde bikikwatako mu wiiki basaba omulundi gumu nti eyo waweweevu nti todda omulala naye mwe mwayingira obusiraamu nga temwetegese mu mwaka tusibwamu ennaku 40 nti tutya nti okuva ku makya mpaka budde zibi ti nga tokombye kakulya na kakunywa n'abakyala nti okitegedde nti kiki yadde akatono ennyo eri tuba tetusiba muwogo n'olya capati nti dini gy'oyingidde yakuli yadde okunywa kyetunywa onoogisobola eddiini si kusitama ne bakuggyako kikuta lwo si lubugo kusumula lubugo bw'oba oli mukyala nti efeesi yo n'ogibikka wano bwoti omanye enkima nti ye akakaya k'enkima wakalaba nti ye onoosobola okukateekako genda mba amazina waliwo abazina obuzinyi wali kati eddiini gibalenga midaala otuuse ku mudaala oyagala ennyaanya naye ennyaanya munno zimuweddeko n'akulagirira ni munnange wuuli bwe bakolagana we wali obutungulu obunene n'ennyaanya nze nnyina butono ate nebbiringanya nti ate ojja kugenda wali kati n'eddiini beziri olina kyoyagala mu busiraamu nti ye obusiraamu abcd nti ebyammwe bizibu nti nkulagirira wangu nti wali batema dansi obudde obuzibya nti nkyagayina nti genda oteme bw'oliko woolidda naye mwe muyingira obusiraamu hawa
tebababuulidde oli weesanga weesanze nti oli musiraamu enkya bakusanga otamidde ogudde nti ono si ye yasiramuse nti kyebamusala nti ate olowooza balina kyebamubuulira ye olwamugjako ekikuta nga omwenge gwe gwasigala gukolaki ebibizza asigala alunda abantu mubasiramule ala basira qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira abantu mbakowoola nga nze kennyini kyembayitira okuyingira nkitegeera ate era mbategeeza baleke kwesanga nga mbambi omuntu yayingidde obusiraamu nga kituufu eddiini gye yabadde anoonya si yeeno si yeeno bw'aba yagala ya dansi weeri bw'aba ate bw'amala ogiyingiramu kati eddiini katugeze nti agiyingiddemu akeedi ne mu akeedi munda omwo mulimu era we batunda engoye we batunda ebyokunywa we batunda kisi we kiri kati noono ayingidde mu busiraamu ate naye atuuse muli ataabutaabutana ti bagawuttulira wa amakyolooza ayingidde mu kisaawe kibayita busiraamu era aggaddewo owulira ali lugogo bamugaide naye bwatuuse erugogo abuuza bagawuttulira wa nti abawuttula baabali ate abatawuttula tibabali bali basomesa busomesa owulidde golowooza waawali ebyokulya nti bali balya bawuttula balya bwe bagamaliriza bawunzika balya kati agambye bwe twazze tusoma ne batugamba shiriki mu mwewale taata ne maama tubawe ekitiibwa kyabwe bakulu nnyo 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 wadde nga bataata be beetaddemu empisa egenda bakyayisa abaana wala taktulu auladakum temutazadde lyammwe olw'okutya obwavu ebintu byonna nga bivve oba byankukutu oba birabikako temukola awo yali kati olunaku zino ebivve bingi bisi yagambye abasiraamu babba emyenge eyo mu kukutu ne baginywa abamu bagiteeka mu ccupa oba ccupa ya mwenge obanga ccupa ya sooda erimu omwenge byonna tokola kubanga allah abiraba kyekimu tottanga omuntu ng'omuttidde bwemage naye attibwa ensonga oyo tolina buzibu ebyo babitubuulidde ne batwongerayo kye twasomye eggulo wala takrabu maala alyatiimi sente za mulekwa muzeewale temuzisemberera illa billati hiya ahsan okujjako ng'osemberedde sente ezo mu mbeera esinga okuba ennungi gwe gwe baazikwasa allah gwe yateekawo aziyimiriddemu yalallahu allah mwe be yatweka qiyaman abaziyimiriddemu abaziinako obuvunaanyizibwa abaalondebwa babayita batya wano abakuza olidde sente za waliwo wano be balonda mwalonda bagundi administrator olidde mwe ba administrator temulya sente za bannammwe illa billati hiya ahsan temuzisemberera okujjako musembera we ziri mu ngeri ekyasinza okuba ki ennungi kuba sente za mulekwa oba ebyobugagga bya mulekwa ng'egyo nga bwe twabulabye butwa hatta yabluga ashuddahu okutuusa muzitereke mpaka lwe mulaba nga batuuse mu myaka gyabwe egy'okweyimirizaawo sente zaabwe muzibawe naye osanga oli akuumye sente za mulekwa alina emyaka 25 nti nkyabakuumidde sente zaabwe nedda ssebo olwo oyingidde mu bubbi bw'olaba nga ekimu ku biraga nti kati otandise okubba sente z'abamulekwa okubeera nti bakuze ate okyaziremedde tebazikuwadde okola ki kubeera nti ozifiiramu era bagambye nti bwe olabanga batuusa abavubuka abo mu myaka egy'okubeera nga bafuna bannaabwe amaka ate nga omaze obatesitinga nti basobola okukola obulungi sente bate bagende bakola amaka gaabwe beeyimirizeewo sente ziveemu sente z'abamulekwa zirina obudde ogenda ozimuwa mpola mpola nga bw'omutesitinga omuyigiriza okukola bw'olaba nga byakola bituufu muwe sente ze agenda awase akole ki ayimirizeewo amaka ge ate oteekawo abajulizi bw'obanga ozibakwasa
oba obukubakwasa si ssente zokka lwakuba ffe tumanyi nti ssente ebintu omugagga omufu byaleka biba bingi ebizimbe amataka emmotoka biki ente ebisolo byonna ebyebika ebyenjawulo byonna bigwa mu maali y'abamulekwa naye lwakuba ffe twatunuulira kigambo kiyitibwa ssente. Ekirala ekikulu kye batukubiriza obutakyeŋŋanga nga subhanallah bw'ogenda okutunuulira omubaka atuyise ne tugenda mu kifo waatudde atandise okwogera naffe ebintu byonna almost bye batuganya okukola ate bye tusinze okwagala okukola bye batulagidde okukola kusaala kusiiba kiyamu layiri ebyo byonna bituwunyira ziizi naye ate tulinga abaatuyise ne batugamba nti bino bye mujja okukola bye baatuganye twakyusiza agenda bagaye mujje mbasomere ebitakkirizibwa mukama wammwe wano nga muli ku nsi baatugobye ku shiriki tajjudde muntu kyatalina shiriki okujjako abatono ennyo nga tebavubuka n'abasajja abakulu ab'omunaganwa balinga abaatugaye nti bino bimabukola naye nga ate batugambye byetutakola ife twategeddemu kukola. Ekyokubiri wabiri walidaini ihsana tuyise bulungi abakadde abazadde tebakaaba bukaabi kati omuzadde omwana yamukubyeyo maama yabamugambye vaawo tugenda kutundawo maama naye ate akalubi agambye no ngendo bazaalukuka sinze omwana gwe yazaala mu Nkata amugaye nti sinze nkuzaala lwa sente maama ayagala kutunda abaana bamwerijjako nagandi ekyomukisa omubi ate saabazaala nawa nekitamu yagenda yali mpakasi naye nga amaaso gonna ekibakanwa maama n'abaana ziki sente omwana yagamba muntu yakola sente ndi mulabulwa maama alaluse n'omwana alaluse abababuloni bakaye n'abalasazo bakaye sigwe mulembe sente bamaama baalinanga ne bataata empisa olwaliyo bamaama ne bataata be basoose okwononeka n'abaana ne bagana naffe tukaaye oba okitegedde Sheeka Mulyabi muwala wa mugambye ennyumba tugimenye tuzimbe wena agende ezaakuno sente zonna ze wampeereza amatafaali nagayiwa mu lujja bwe baagatwala naye nga naye akimanyi nti nziba bubbi enziba y'omuzadde eri omwana nti ente yaffe gye twagamba nti ogira onywamu amata nti omusota gwagiboze emisota nagyo bagiwayirizza ababodaboda babulinnyo obukoko bwonna kati omuzadde takyasobola kutula na mwana we ne bakkanya ensi yatabuse kakati nze ngenze Dubai nkuteerewo enkoko bwe zinaabiika nga okolaki bye babiika lye balya aye nebadde ebiika ne bagiriiramu kati akabiika wameka nti eziwezezza nga 20 nze tutambula mpozi eri mu lubuto wala taktulu auladakum min imlaki temutanga abaana olw'okutya obuki abaana kasasiro tebaliiko bwe basudde omukazi n'azaala myezi 9 n'asitula ekirabo kye n'akikuba kasasiro abalala ttooyo ezo zemulaba twali tulowooza nti zirina omulimu gumu zirina emirimu mingi terekero ly'abaana abazaaliddwa ku mizigo wala takrabu alfawahisha ma dhahara minha baton ebintu ebikolebwa mu nkukutu naafi ekiro yakuyita ate yakutema ekijambiya wala takfulu nafsa allati harrama Allah kyakati kiki kye tutakoze byonna bye baatugana ate bye tusinza okukola singa ate bye baatulagira oba oliawo tetwali bikoze ndi bino Allah byayagala naye nga ate byatayagala ndowooza ku ntegera ya leero bye mwali wala takrabu mala alyatimi bw'obanga oyagala okutegeera Sheeka Mulyabi yanifwa omulekere emaali yamulekwa olabe kiki omuntu olufa mu famire ng'alina nimuli emaali y'abaana akla lamma wataakuluna turatha akla lamma watuhibbuna almaala hubban jamma kalla nedda idha dukkat al-ardu dakkan dakka lunaku ekiyamuro ekiribeerawo ng'ensi eno emaze okusaanawo yonna ebetentise ojja kundaba
kati agenda okuleeta ekirala munambuulira weekiriwa tekiriwo bagenda tutulagira naye ate mugenda bagenda tugaana ate nate bagenda balagira tuli mu semina erimu bye batugaana kyokka mmwe kye babagaana mutegeramu kubalagira obujulizi bwe buno wa awfu lkaila alkaila walminzaana byonna bya bizinesi munambuulirako ekituufu ku luno wa awfu alkaila owulidde nti alkaila byebintu ebirengebwa kaala yakiilu kaila almikyal kaala kitegeeza kyovulaba nga okusoma olwalabu kwa bulabe qaala kaafu empalabu kuba kwogera qaala rasulullahi saa sallam naye ate era ffe tusoma kaala kulenga omanyi kye bayita kyalenga okulenga bw'oba ogenda emasaka olaba abantu nga balenga ebijanjaalo ne balenga lumonde ne balenga obutunda ne balenga ennyaanya ne balenga ki ebyo byonna babiyita alkaila oba kutegedde ebyo birengwa bulengwa naye ate bw'ogenda mu bennyama mu buca waliyo minzaani minzaani zikola ku sukaali zikola ku mpuuta zikola omunnyo gugwawa omunnyo gugwa ku minzaani oba gugwa mu kairo nyonna gugwayo kakati otegedde nti mu bizinesi ezedda enkulu mu bawarabu zirimu ebitundu bimeka n'olwaleero almikyal walmizaan ebirengebwa n'ebiteekebwa ku minzaani kakati ku birengebwa kati awo naawe genda nga naawe ogaziya wa almikyal allah agamba wateekwa okubaawo al istifa okuwa munno musera era mu surati emu yakivumirira nti wailun lilmutaffifiina ebiwoobe babirindiridde bamutaffifiina mutaffifiina be baliwa abatali beesimbu mu kulenga abatali beesimbu mu kukola ki be baliwa idha ktaalu ala nnaasi yastawfuun bwe babeera bo nga basabye abantu okubawa emirengo baagala emirengo istifa awufu baagala emirengo egijjudde kumpi kwagala kuteekako omutwe teekako omutwe alenga mukene kikopo oba kasaanikira ayagala akasaanikira kekidomola nga kajjudde agenda okulya ekyemisana engegezi ziringa 30 ziri mukasaanikira kaki kekidomola ye bw'abeera nga yagula ayagala abantu bamujjulize naye wa idha kaaluhum bo bwe babeera nga bebalenga au wazano nga bebateeka ku minzaani yukhsirun ezaabwe zibeerako asala bazisala yukhsirun bazisala bamutaffifiina definition y'abamutaffifiina allah beyepikira nti mbalinze abagenda okukuba ku biwoobe olwa bizinensi bebayita bamutaffifiina be baliwa beebo bw'aba yagula ayagala kiramba bw'aba yatunda akisala kiri kitinnaku abasuubula balinga be bagamba nti ab'omujjana be bano babagamba wailun fi baadi tafasiri hadhihi lkalima baga wail waadin fi jahannama lusenyi lyawo olulannamye luli mu jahannama balinga be babagambye nti luli mu jjana kaweefube gwe bataddemu bamutaffifiina okulaba nti buli kaseera bataffafa balinga be bagambye nti mugenda mu jjana firdausi kaweefube gwe bataddemu kutaffafa mu kuzannyira mu mirengo balinga be bagambye nti abanazannyira mu mirengo muli bamujjana firdausi omuntu akeera ku makya nga agenze kukola ki tatfifu apimira munne bw'aba agula ensawo y'amanda ajagalako omuki bw'aba ye yagitunda aguwarakatako ensawo ya muwogo tekyali nsawo wabula ensawo bbiri mu nsawo
oyinza okulaba muwogo ali ebweru w'ekkutiya nga oba agula n'atunda bonna emitwe gyalwadde ogula kinti nsawo mu myaka gyo tomanyi ensawo weekoma kino ensawo olulimi lwa business language kati omanyi ensawo y'amanda bwe yafuuse bagatte ezi ne baziyunga naye ng'agula mukulu n'atunda mukulu agula ensawo bbiri naye nga baziyita nsawo simanyi kisigidde bagiteeka ku bodaboda neegwa neeno neegwa neeni eyo ensawo y'amaani wamma ensawo gitunda serivika nire mwayonoonekedde ddala abaana baffe tubagamba bagiyita nsawo mukiweka ezo ensawo ebbiri ozitunda kati eno eryemu bwe tebababala abaana baffe ekibalo kye banaasanga kyekyo ekituufu nti emu ebeera ki emu ebeera bbiri mu manda abazadde kati Allah mu bintu byatayagala embeera eyo ayagala ensi etambulire ku levo oba ogula nsawo oba otunda nsawo ebeera ensawo kyava agamba nti mujje mbasomere bwe tutudde mu kibiina ayingidde mu bya ibaada n'atubuulira bye tulina okweyisaamu n'atubuulira ebya social tomala gatta munno gafula naye bw'aba alina ensonga mumugjeewo kubanga yatugamba walakum fi lkisaasi hayatun ya ulil albab bwe muba mulina amagezi nti be nabagamba okutta bwe munaabatta mujja kuwangaala bulungi bwe muba nga mulimu ya ulil albab bwe muba nga mulina amagezi be nabagamba nti battibwe ne mubatta mujja kubaba amagezi ate walakum fi lkisaasi haya mujja kuwangaala bulungi musajja bamukutte wa bijambi yatta abantu nti temumutta mumuleke tulina bye tumwagalamu wallahi temujja kuba na bulamu temujja nzijukira ku mulembe gwa Amini nali muto naye bakwata Amini nga yakali awaawaawaawaawo bagenda ne bakwata ababbi ne bagaa nti ababbi bonna nakulu okuliko bwe baatwala tebaddanga ne babakuba nyinsi eraba ensi neetereera nga tewali bakola ekikolwa eki ensi neetereera ku lwabali abagize eki eggaali yo n'ogireka mu masiri n'okyala n'omala ku lwabali naye kakati tubazanyira mu buzanyizi buli wamu ne batema ne bagaa nti tujja ssaawa 2 naye mutusonyiwe bwe tunaatukeereyeemu era ekituufu kwolwo enkuba netunya ne batajja ne bawandiika nti mutusonyiwe tetwazze kubatema naye mutusonyiwe insha allah tujja nga balinga baleeta ebyokulya era ne bajjeera ku ssaawa zezimu era ne batema allahu akbar allahu akbar kakati naga walakum fi lkisas hayatun ya ulil albab okutta omubbi abadde atwala ente eyo omutemi afudde ente ossa omuntu ti otwalidde amateeka mugato bwe yabadde akyama ewange yagaleetedde mu keesi walakum fi lkisas hayatun ya ulil albab ne ensi ya rabbi omanyi tuli mu kintu ensi buli muntu gwotundako nti mulalu naye eddala ly'obulalu lyeryanjawulo aljununu fununu buli gwotunulako mulalu mu ngeri ye kubanga buli muntu kyagwako ayagala kubba munne imaamu ayagala kubba kinaala ab'ekinaala baagala kubba imaamu muntu musanyufu nnyo ngabbye munne ono omugenyi omukulu afaayo nnyo okulaba nti ekinaala kino tebakizanyiramu ate abantu bafaayo nnyo okulaba nti ono takiteekako nnyo eriisi erisukkiridde tuli mu nsi nga ffenna tuli bavvi ffenna tuli balalu abalalu abagolokose kati tugolokose okulaga eddalu lyaffe wa awfu lkaila njagale bwe muba mulenga emirengo gibeere ki olwaliro omuntu akulengera emirengo ng'oyagala tooke naye ngaekituli ekiri wakati nomala ogisamba bwoti la ilaha illallah kyetuliko kirala addidde ebijjanjaalo abitaddemu amayinja omuceera agweyemu omusenyu kati omusajja omukulu ogenda ng'okwata ekikopo ky'omusenyu ng'oyiwa mu kutya bannange agaye nti mbalize mukole bye mwagala nkugamba eki duniya yonna yafudde
wa awful kaila ono asuse ebikajjo by'omukaveera ebisigo byasinga okupakiramu goba ate oliagayo bamukaye nange nkaye buli omu akayidde ku kyatuddeko ateekamu bwawanze bubiri nakuba ebisigo 8 oza ye musiru munsi erimu abalalu buli muntu mulabu mu ngeri ye bampe ku kikajjo nga si kikajja olyako bubiri n'oli ekikajjo mutwafifiina wa awful alkaila mutuyambe biffe ne bawanula bito ne babikuba ebigo neffene naye kati bawanula muto emiyembe mito ekiyembe nokiraba nga bambi kiboneeboneddeawo ku myezi kiri awo kiri mu nsi nga ensi yabalalu wa awful kaila njagala emirengo bwe mubanga mudiiringira mu bya mirengo ebirengwa bibeere nga byesimbu wal mizaana bil qisti odde ebintu ebyo bibiri byawule obwenkanya bw'emirengo babuyita istifa obwenkanya bwa minzaani al qist oba kitegedde byawule buli kimu tokigatta ku kinne waakyo وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون وإذا اكتالوا على الناس يستوفون الاستيفاء إمرينغو تجيت السيفاء ميزان تجيت القسط njagala minzaani wal minzaana bil qist minzaani nzaagala obulimi bubeere nga buyimiridde nga bwe baabukola ejjinja si kuli wala katako mbwe ejjinja bagenda ne baliyiraki ne bali wala katako eno wansi bugulamuzi nga buki bugulamuzi katugeze nga bubwo zibira grams 10 eyo si kilo kati agenda wala katake 10 ne bali mugenda nga bali muwolezaako mu bwongo bwe yaba akimanyi nti ateekako ejjinja n'oliraba naye nga alikimanyi nti balikola ki buli kilo 10 aba ayinako kilo ye yakalakatako kilo me afuna enanka ne foiro n'alikalakata kakati yamanya nti buli kilo 10 nyinamu kilo 2 buli maka gafunye kilo baba ina abakazi bana kilo 4 ngamanya nti kiki nya buli muka ogaye nze nafumbira mu kinjage buli nakutulya nyama eyo jujitegede nga mmoja nyama ya jinja ninga werabidde wakudu hanasu wal hijara eri wali amayinja olidde jinja nayo jja kusanga amayinja wa awfu alkaila emirengo njagala jibemi ngaji jijjudde bulungi bw'oba gwogula oba gwokola ki wal mizaana bil qisti ne minzaani saagala mukalakate mayinja oba kutambuza bulimi akalimi baseka twala basusinga okumanya ate ebyo akalimi katandikira okubala mu mmeka mu 0 naye bano baseka mujja bibakazanyisa ne katandikira mu mmeka mwemu ekitegeeza akubbye kilo ki olidde akadde mabega oba okutegedde akati baani abatalaluse buli muntu kyatunda akisiriki waga nti waawful kaila wal mizaana ate mpa ku ssuula eyo minzaani yaleeta nabbi mulamba era twesaasire nnyo abantu b'omulembe guno allah yayagala kye bayita akhiru zamaani ebintu ebyajja bizikiriza bannabbi abaluutu bazikiriza nabisiyaga si bwe kiri kati bye mumeketa abaleese mumeketa mutuusa n'obitongoza babagatte mu makanisa babagatte mu lujjudde ebyo allah yeetamwa n'azikiriza mulembe mulamba niye mwe mubirina kakati minzaane eza hudu eza shuaibu ezo nazo zazikiriza omulembe mulamba ebaana baliwo kitegeeza nti allah kumanya yatwagala nesse kwagala yenna umma ya muhammad sallallahu alaihi wasallam abasiraamu muyo n'abatali basiraamu singa ku nsi tetukyaliko ebyazikiriza emirembe egyayita nga kimu ffe tubikozeemu kombine oba okutegedde katulabe hudu amaanyi anani shaibu
Shuaibu bamutuma eri abantu bano Allah bwe yajja ayogera mu surat al-A'raf aya ya 85 Hudu bamutumi kujja kutereeza bya busuubuzi gwe mulimu gwe oba kitegedde wa ila Madyana akhahum Shuaiba abantu b'e Madyana twabalondera nabbi waabwe nga muganda waabwe akhahum muganda waabwe kubanga bannabbi abayita buli muntu bamutumanga bilisani qaumihi ng'agenda okukolera obwannabbi bwe mu lulimi lw'abantu be bwe yabanga omuganda nga nabbi waabwe ayogera Luganda nga nze bwe yabanga omusoga kyabazinga ekisegese kitaliibwa nsolo nga boogera Lusoga bwe yabanga akabamba igulu nga boogera luki buli nabbi ow'omulembe ogwo baamutumanga mu bantu be bilisani qaumihi agenda akolera eddawa akowola abantu mu lulimi lw'abantu be oba okitegedde kakati Allah alonze muganda waabwe akhahum muganda waabwe gwe bamanyi obulungi Shuaibu ayitibwa Swaibu teriyo kintu kizibu nga kubeera nti okola daawa mu bantu taata w'omuto sengaawo jjajjaawo ku mbaga obeerako mu kuziika obeerayo ku lumba obeerayo ku mawulidi obeerako Allah n'akulonda naga nti kati naafe nti gwe nabbi gwe nzije mu banno nti ennyimbe zirekerwawo nti kiki ng'ate gwe obadde okwata n'amataali nga gasulawo nti ennyimbe mbagambye kizirekeraawo edduweeza 40 teziriiyo ng'ova mubo naye basenga abo bakojja baani kizibwe akati obadde okulize nabo nga mubeera mwenna kati obatabukidde nti abange nti byetubadde tukola amasabo tugooke ayogera ki mbadde bannabbi tebakola ebyo bawangalira mu bantu naye nga bate bali unique bannabbi tebabawaako obujulizi nti twaba nabo mu kibi wabulaga twamulaba nga tumwekengera okanda muyita soma omulyango tinze bisijja bikola ekyo Katonda teyakimpa Allah abakuuma tebakola mazambi banene oba kitegedde era agenda okuvayo nga baganda yoyo avudde emabega towulira Ibrahim baga nti inna sami'na fatan yadhkuru babuuza nayo kyezaani atemyetemye bamuzeeyi bakatonda baffe kanti twawulira omuvubuka tujja tubeera naye tujja tumuwulira nga tayogera bulungi kuba Muhammad bamuga aswadikul amin nabbi ava butonga muki nga nabbi mukuume Allah tamuteeka mu kiki nabbi teyanywa ku mwenge nabbi teyakola fawahish nabbi teyakola ki bajja bamulaba mu byokwogera swadiku bw'omuteresa aminu mwesigwa oba kitegedde society gy'owulira eyalimu abalimba eyalimu ababbi eyalimu baki naye ye nga ajjali unique ayina uniqueness eyo kakati Allah wa ekiseera kye bwe kituuka n'abakolamu omulimu wa ila Madyana akhahum Shuaiba tugendeke Madyana obuuyo obulabe waliyo muganda waabwe gwe twalonda bamuyitanga Shuaibu yasanga buzibu ki qala yagamba ya qaumi abantu bange bataata bakizibwe bakojja je ubudu llaha Allah ntumye nannonda mu mmwe mbategeeze nti amasabu tugooke n'ayina abalongo abafulumye abakubba ennaali kati tukoze tutya kusinza Allah direct mukhlisina lahu ddiina ayagala eddiini nga ye buli muntu yeetuukire wa Allah nga talina gwayiseemu ma lakum min ilahin ghayruhu temwina yateekwa kusinzibwa direct atali ye qad jaa'atukum bayyinatun min rabbikum ebyo byenjogera bwe bunnyonnyofu obuvudde eri Allah nga buyisa mu nze ebya ibaada biwedde nti ye munaagokya nti yogera
ate Allah mukola nabbi oyo ng'alina waqaara abantu bamuwa ekitiibwa ne bw'aba mutu ekitiibwa kye kimulabikako taba mu buyaaye era bw'asituka okwogera baga omanyi waliwo omuntu akulira mu baavu nga ne bw'aba mutu bamuga nti baako kyoyogera ate nga bw'ayogera ensonga akubira ddala ku miki nga muto talina na kutumwa ajja akula kaliba akendo kakati bannabbi abo babeera nga abantu baabwe babayinamu essuubi muki bakula babitiibwa nga bakimanyi nti omukulu waafiira ono omwana yateekinga ova oba okutegedde baba bamuyinamu essuubi eryaki ery'okulya entebe olw'empisa ze enneezisa ze era ebiseera ebisinga obungi bejjusa bwejjolaga nti lakad kunta fiina marujuwan tubali tukuyinamu essuubi mwana wange nga tumanyi nti kitaawo bw'afa ggoddawo ekitegeeza nti akula kiki bamuwa ekitiibwa bw'aba ayogera takula nga bannaffe bakulya mu ffumbiro oba okutegedde agamba atya nti Allah ndagidde antumye mbagambe nti yekka gwe mubamusinza ebya ibaada ebyo byo bwe bunnyonnyofu aŋŋambye mbunnyonnyole mumusinze nga musinzira ku bunnyonnyofu n'obwerufu bwe mbagambe olwo aba ali ku byansinza buli nabbi yasookanga ku byansinza oluvannyuma n'agenda ku mpisa embi eri mu society wa awufu lkaila walminzaana teriyo mulembe gwali gubbye minzaani nga guno buli kyemukola kyonna mivumba yadde nga mmwe mweraba nti mmwe bavumbuzi bakivumbi abavumbuzi bano bannammwe ate baali baatumibwa na nabbi mulamba mwe mukyali ku muzannyo fa awufu lkaila Allah ŋŋambye eyo gye sibeera gye muli mwenna bamuzeeyi muli basuubuzi aŋŋambye embeera eri mu mirengo gye mulenga bakyalenga mulongoose bizinensi walminzaana ekindeese emirengo ne minzaani ebintu ebirengerwamu bya bulabe ebidomola mwina bya bika bibiri ekigula n'ekitunda oba okutegedde walminzaana ne minzaani zisusse okubbibwa wala tabukhasu nnaasa ashiyaahum mulekeraawo abantu okubatwalako ebyabwe mu bukujjukujju nkireeta endebe egula ne naalongo ng'agimanyi ate bw'aleeta etunda n'oluya lufuna nkugambye egula naye abakazi bamwakula mutya muliyiga ddi ebintu nkugambye leeta egula ate oleesa etunda eno wagikubakubamu n'oginyiganyiga yenna ekidomola n'okyokya nekyemiima mulekeraawo okulya emaali y'abantu mu ngeri etali ntuufu wala tufsidu fi l ardi baada islahiha muleke okusaasaanya obwonoonefu mu nsi ebadde eteredde kubanga ensigo eno bwe munaagisimba neeroka ensi egenda kwonooneka ogula ensawo ya seminti nga kilo 5 naye ng'ekituufu ziri 45 ogula omutayimbwa nga gwa gundi 4 naye nga guli 38 mugenda wayo obusawo bwa buwunga kawandikiddwako kilo 5 nga ziri 47 bw'olabanga oledde kamaze okuwandiikibwako oba kitegedde oba ovudde wala empisa z'aba arabi togula bewakutumya oddayo totutte wala tufsidu fi l ardi baada islahiha abantu ba Shuaibu bano ensi erimu enguzi tesobola kugulamu ttemu bitambulira ki lwaki nti ensi erimu enguzi tesobola kubulamu bwonoonefu
kubanga omugagga tajja kusingibwa musango ng'ayimiridde ku nguzi yajja kusigala ng'ayonoona essente zino zagenda nyaga ku bantu enjawulo eyo zimuleetera okubeera nti buli lwasobya ayiwawo enguzi gwe musobya musajja gwe musobya olwo omulamuzi ng'ayogera ludikya amazima yagalabye dda naye ng'atudde ku ttetebwa lyaki kubanga bantu bajja gaggawalira mu bukyamu mu bubbi obubbi obwo bwebaleetera okwonoona mu nsi tasowwara nti omuntu akuguzizza kiro 5 ez'obuwunga naye nga ziri 45 naye nga n'akasawo katunge bulungi si katooleko omusajja oyo bw'abanga ddala yakubye obuwunga ekkutiya 10,000 aba anyaze kyenkanawa 10,000 times 5 olidde eyo fasad fil ard ajja gaggawalira mu bbanga ettono obugagga bumuleetere essente okuziyiwaayiwa kuba tezimuluma oba okutegedde olaba wano ng'anendaba nga amafuta bagongeddemu siringi 5 ensi neyimuba amafuta bagongedde ate bagongeddemu 15 gweokiwulira ng'ekitali kinene naye 15 bw'okubisaamu lita 40 ojja kutegeera nti omusajja akoze essente n'agamba nti omaifa abatamanyi byamusuubuzi ekyo tutunulayo nnyo naye 10 bw'ogenda okyongera ku bintu mu Uganda yonna akabiriiti nogaa nti kadde nti ka 10 nti kati ka 2 gwe tokifiiri ng'agula akamu naye omusajja ayina esitowa y'ebibiriiti avaawo ng'omusimbi gwayodde kakati mubuuza abamanyi bizinesi agambye atya wala tufsidu fil ardi abantu bano baatuuka abashuaibu baatuuka ekiseera mu ayati endala okubeera nti omusimbi gwavuluuja bano abaavu abanyagibwa baatuukanga okuteega abagagga mu kkubo babatte babaggyeko ssente ng'obugagga ku sayidi y'abagagga bususse nnyo ng'omwavu mu sayidi y'obwavu mwavu nnyo abaavu ne beekolamu omulimu nti bagenze kuleeta nti ye kale bisimillah andi batambula kiro kasense ebulamu nebeera nga bagagga nnyo abaavu bakukkuluma abagagga ne babulwa eddembe naye bonna kati abasajja baba bakeera ku mwezi ente neziyitawo basomba ente ekivamu munnaabwe kyava baganda naye bannaaye abala abasomba ente tetuyinza naffe kwekola mulimu lunaku lumu ne twewaayo ne tufuna asikali akuuma wali n'atuwa ku kinankani ku kikajjo kye tukikozese ne asikali n'agaana enfula 15 ate nyina ekikajjo kati asikali nakuba omupiira babuuga be yamanyi okuteeba nabaga nti buli sente badde egenda okusuubula ente wano oleza bayola sente mmeka bayoola olunaku lumu obukadde 10 bannaabwe ne bagaa nti guno omulimu sisife tetugenda kuguvaako gufuna naye kati tukyuse ekkubo tugende Gomba kasita obutali bwenkanya bubeera mu nsi abaavu bakukkuluma weesekamuja byaddeyo neyebaka naye waliwo abagaa nti fe situjja kwebaka tetulina musango gwe twazza abasajja bayoola omusimbi ogutalinaalina tulina okubateega omusajja n'amalirira n'alumba banka misana abafa ne bafa abatwala ne batwala bwe kiyitamu bonna ne batwala nga misana ahya naharan jiharan enseera abaana ne bazanyirazanyirawo nzireeta iteka mukavera yayiza wano sijja bali batuuka ku kawunta abantu kakati
obulyaza amaanyi bwaleeta obugagga bungi mu bagagga abaavu ne beekyanga ne batandika okuteega abagagga mu makubo. Tetwazza musango naffe twagala ki sente. Wala tusiru fil ardi, bwe munaatandika okunyaga abantu ensi egenda kuwunooneka ebadde eteredde. Dhalikum khairun lakum, obulungi bwammwe buli awo in kuntum mu'minin, bwe mbanga muki. Kakati surati Hud wagirabe egambise awo atulaze nti Shuaibu ekyamuleeta kyali kiki, kugonjoola byansinza n'okugonjoola society. Bwe mubeera society ng'erimu injustice y'ekika ekyo, obubbi obw'ekika ekyo, abantu bajja gaggawala, naye obugagga bugenda kwonoona ensi. Etandika etya laba wano naate mu surati Hud waliwo okusingako awo. Kinana munya agambye auzu billahi minash shaitani rrajim wa ila madyana akhahum shuaiban, madyana twatuma muganda waabwe Shuaibu. Qala n'agamba ya qaumi ibudu llaha, musinze Allah abantu bange, ma lakum min ilahin ghayruhu, temwina yasaanye kusinzibwa mu butuufu ataliye. Wala tankusu lmikyala, mulekerawo okukendeeza ki emirengo. Omusajja naguze enkota nga yagikubyemu dde ebituli, ogula kikolokomba. Ogenda okutunula waliku amakutiya ge bajje mu loole, noga nti eyo yonna bagisokodde muno nti amakutiya 7 gava ku loole emu. Omuntu oba omuguze enkota mugireko esigale nga nkota. Wala tankusu lmikyala, mulekerawo okusokoola enkota z'amatooke, walmizaana ne minzaani okukyusa obulimi. Inni araakum bi khayri, ndaba simmwe abali obubi ennyo. Abamanyi bantu be, inni araakum bi khayri, mbalaba simuli bubi nnyo singa mutambulira ku levo, simmwe abali obubi. Ate abagagga tebebabba. Sente za myoga nti emyoga kiki nayo ddongolo. Omanyi nga banakubba balita ddongolo. Nakyo linnya ppya nga ddongolo. Kati tugenda kufuna olulimi, tujjaga tufuna ebigambo ebipya. Inni araakum bi khayri, ndaba otunulira nga ba MP sente ze bafuna ze nnyingi, naye ng'ate bye batukolera. Inni araakum bi khayri, ndaba muli bulungi, muvuga emmotoka ddala mu MP wava ku badi, wali ticca n'ova ku badi. Inni araakum bi khayri, ndaba kati muli bulungi, mututeeseze ebitutwala mu maaso. Kandi bayinza obutakuzza. Wa inni akhaafu alaykum, bannange nnyina okutya abantu bandigano bazaayo azaba yaumin muhit, ne mufuna ekibonerezo ekigendo basalayo mwenna ababaddeyo. Abantu mubakolera ebigira, abantu bebake nti mugira temugira, mwandifuna ekibonerezo ekibajjayo mwenna. Eno nno ngenzeeko eri naye nga si kyekyo. Allah yandibasalayo mwenna, abaziina n'abatalina. Waya qawmi bange, abantu bange, awfu lmikyala, mutuukirize eki. Wali agambye wala tankusu, wana agambye awfu, mukole musera emirengo, walmizaana bilqisti, ne minzaani zibeere mu bwesimbu. Wala tabkhasu nnasa ashiyaahum, mulekerawo abantu balyako ebyabwe mu ngeri y'okulupya. Wala ta'asaw fil ardi mufsidin, muleke kusaasaanya mu nsi muno bwonoonefu, kya mu bwonoonefu okuguza munne ensawo bbiri n'ogiyiteemu. Omusajja yeyokyezza amanda, ekyokero kiva ku lulere n'akijjamu ensawo 3, naye nga mutuufu zibadde 6. Oba okitegedde? Baqiyatullahi khairun lakum, Allah bye yatulaganyisa ebyokusigalawo ebirungi byebirungi gye muli, in kuntum mu'minin, bwe muneeyisa obulungi ebya Allah byebirungi. Wamaana alaykum bihafidhin, ate sijja kgenda nga mbalondoola eyo gye mukolera. Nze kembafunye wano mu jjuma, kambakwatirewa, kembafunye ku dduwa, kembafunye ku lumbe. Olumbe olwo mwalukozesa bubi. Wamaana alaykum bihafidhin, sijja balondeera eyo, kati kembafunye wano mu bungi.
wenyina okwogerera ofuna ngo omukisa ogwa abantu. Yusufu yafuna gwakomera bali olwajja okubala okubaga ndi twagala omanye ebirooto ndi musembere n'agaana ekyemisana wekinajjira nja kubanga mbabuulidde kati tukozesa akadde kano ku bya tawhidi. Obudde okozesanga obudde sijja kujjayo nga mbalondoola naye nga bwe muzze wano ku mufu ono muganda waffe yafudde kasimu Allah musaasire mbalaba embeera yammwe si yembi. Omanyiza okukwata abantu kati ffe situgenda mu nnyimbe naye ate mukuziika tubaayo awo nga ndi akakisa kano abaabya weebali abatayabya weebali naye nga ebyokwerinda biteekwa okuba ggulugulu kuba oyinza okuvaawo n'akabalangulo naye bannabbi balinga wallahu yasimuka min annaasi baina isma nannaasi Allah abakuuma naye gwe naawe tuli nabbi oli musika wa nabbi weegendereza oyogerera oyinza okwogerera ku mufu ne bakusikako akazindaalo aye n'olemerako nti abange yadde bakansiseeko naye ndowooza muwulira alwoba ogenda ku siteepu bbi yakusitula kutwala ng'ogenda oyogera ebweru w'ekidaala. Omanyi abasajja abayagala ebyabwe baba ne bakanyama baabwe. Gwe leero tokyalinako kyobuulira twali ebutambala kyewayogera kati tuli singa kyoyogedde kati tuli mukomera nsimbi tobeeko byoyogera birala nga gwogenda mu maaso nga mulokola ali ku kkubo. Nzisijja genda nga mbalondola naye ndowooza mesagi mugiwulidde eggayira. Ini alaakum bi khayri ndaba temuli bubi. Kiraba kibaliisa nguzi. Kiraba kibabbisa bintu bya bannammwe ne mutema tegula minzaani ne mukuba ebidomola mu bifunze obutansa bubutaddemu ebinankani emirego mugitaddemu ebituli enkota muzisokodde si mmwe muli obubi ate asokoola enkota yasinga ekizimbe kirungi ku kyalo bannange mujja kutusuula mu buzibu. Ndowooza Swaibu mumuwulya olowooza Abaganda be bagamba batya qaalu ne bamuddamu ali mu kidaala ya Shuaibu olwamaliriza badda wa akhiru da'wana bamuzeyi batana ya Shuaibu ti asalawatuka ta'muruka kati ezo eswala z'otandise okusaala zakaleekereke ze zivuddemu byotugamba kati nga bano bwoddayo ng'obadde weebutambula ezo taalimu ze muwulirize ezitakya kati salatu kazitwale mu taalimu eddarasa asalatuka ta'muruka an naturuka ma ya'budu abauna ezo eddarasa z'abaseeka bammwe ze muwuliriza buli lunaku ezitawummula ze zibalagira an naturuka tulekeyo ma ya'budu abauna ennyimbe zaffe nga za wano za bujjajja. Sagala okuvunula bya Swaibu bagaye nti gye message eri emadiyana ogireete wulo kakati omwana ali butambala awuliriza emisomo gino mugati egyo nno emisomo gyammwe sebo kakati gye gitandise okubameza amannyo mutuuke n'okuyingirira mayabudu abauna. Bino ebitabo byolaba tukola Seeka gundi omumanyi walaba ku marehemu gundi gye tuvudde obusiraamu gye buvudde omanyiyo musomye nnyo mwebale bebamuzeeyo nno kiri wala nnyo oba kikujjidde. Swaibu omulabye bw'ali mu kukattu ali butambala bamukuba amagye amavundu ate ng'ali ku kituufu. Egyo emisomo gy'abaseeka bammwe bano abavubuka bannankaninanka ababasomesa ebinankananka bye basinga bamarehemu gundi nasiwa bamarehemu line-up n'agamba awo oba si annafala fi amwalina ma nasha egyo emisomo gye gibaleetedde okuyingirira bizinensi zaffe mutuuke tuleke okukola bye twagala mu ssente ezaffe ezammwe temugiranga annange bannabbi bali kuzi abunno be bantu Allah yatunyumize yaliyo kuba ye la ta'khudhuhu sanatun wala nawm wa huwa ala kulli shay'in shahid. Abeera omujulizi atubuulira nti bamugamba nti maama eddalasa zammwe kati zemubeeramu ze zibaleetedde okutukinaggukira mutyo ne mu sente zaffe bagaffe amwalina ma nashaa'u au anafala fi amwalina ma nasha mu sente zaffe kati muziyingiramu tuleko zikolamu ffe bannyinizo bye twagala. Wa innaka la anta alhalimu oli wakisa otulumirwa
innaka la anta alhalimu arrashid. Mwana waffe otulinako ekisa kingi kuba yabagamba nti Mungu ayinza obbali awo naga webale tukwatirwa kisa arrashidu ate webale kutulungamya otegeera nnyo webale tukwatira kisa tebatuli awo ti ate webale tulungamya olabika kati otegeera okutusinga kojjaawo gundi takubyewo katumba otegeera okusinga gundi nanga webale kutegeera nnyo ssebo kujja tutegeerera qala naga ya qaumi bannange araaitu mulaba mutya in kuntu ala bayinatin min rabbi bwembeera nga byemba nnyonnyola bunnyonnyofu obuvudde eri Allah yaŋŋambye mbagambe warazakani minhu rizkan hasanan nga Allah ampadde riziki nze mmala ennungi ng'ate sirimu mu bintu bya bufere byammwe wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu saagala kubaawukanako era saagala kubeera nti ukhalifakum ila ma anhaakum anhu nze njawukane nti kyenduubirira mbajje ku mulamwa ate nze nkole kyekimu kyekyo ng'ate mmwe mukitadde oba okutegedde nti mbayimiriza mwe mufiirwe nze ate nkole kyemukola ki kyemubadde ki in uridu ila al islah njagala kulongoosa okuli jeno nga kyenkola kyemukola riziki Allah gyampadde yeeyo mastataatu kusinzira nga bwe mbansobodde wama tawfiqi illa billah tewali kulungamye kulungi okujjako okulungamizibwa kwonna Allah baba yaleese abatulungamiza ekisembayo alayhi tawakkaltu ze nesigamidde eri Allah wa ilayhi unib. Nagamba ya kaumi bantu bange la yajrimannakum shiqaqi bwe mulabanga ndi mwononefu saagala mwononeke ku lwange nze muleke nnyononeke ki lakum diinukum waliya diin oba munvume kankole ebyange olidde naye ate saagala entegeera yammwe enkyamu ebayinule nti mwe muli ku kiki ku kituufu. Agamba atya an yusibakum mithla ma asaba qaumi nuhin mwandifuna omusiiba muyinza mu okusalawo nti nze ndi mwononefu ekyo ne kibayinula ne mugenda mu maaso n'obwononefu bwammwe ne mugenda mu lugwamu nga bwe baalugwamu abaani awo qaumi hudin oba abahudu awo qaumi swalih n'abaswaliki sibali wala wama qaumi lutin minkum bibaidi n'abalutu sibawala nnyo gye muli sitole zaabwe mukyaziraba. wastaghfiru rabbakum badde nsaba mukole eki mwegayirire Allah mumenyeke mutei thumma tubu ilayhi mwenenye gyali inna rabbi la halimun wadud Allah rahimun wakisa wadudu atayagala nnyo abaddu babakomyewo. qalu bagamba ya Shuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu ebisinga obungi byogera tetubitegeera bekakasizzaako obutategeera. Musa yagamba auzu billahi an akuna min aljahilin omuntu wekakasizzaako obutategeera azibuwala ebintu birikkiriya mbaleetedde bakadde baabwe bazze bafa ebyafaayo babimanyi nagende ebintu byogere ebisinga obungi ma nafqahu ffe tetubitegeera. wa inna lanaraka fiina dhaifan ate bwe tukupimapimamu tolina kyozitowa bwe tuba tusazeewo okukulyawo tukulyawo. walawula rahatuka naye singa si bantu bo bannabbi baavanga mu bantu babitiibwa bwe bakwata ku ssanga lya mbogo si bwe bakwata ku mujabi oba okutegedde oyinza okutya ssanga lya mbogo naye nga bazzukulu ba mujabi bo batema butemi ng'ate bwe batajja babaga mutusonyiwe tetwakoze omuntu abantu bwe bamuyirawo ki oba okutegedde. Era singa ku ssomero lyokumala ne kujjako nti kwoli mutabani wani anti owandiisa abaana ti nze mutabani ndi taata wange anzaalira ddala ejjeno katumba wamala kiki ani akulesa okujja wano yogera amazima njagala kitaawo wati oli bbuyo owandiika baana yogera kitaawo akuzaalira ddala nti gwe nkugambye yoyo oyinza okulema omuwandiika
noyita banno nti abantu ono omwana gabaleese mulamu basumulamu nkyakugambye mwana waani nti ono Katonda wali abambe mukadde waffe yagwa jjuzi ku bizibu ddala abaana bwe baba bakoze omusango kibookoze bafuna abankata neggayira nowakatumba bamala zaafuna lwaki si zaafuna mukadde we kati ne bannabbi tebaavanga mu famiri z'abamujabi era omuntu okweyita nabbi sooka okebere taata we naki bwe basanga nga bamujabi mugaye nti oyo wabufere nabbi yavanga mu bantu oba okutegedde nga bw'ayogera ababadde baagala omukandula waliwo we bakoma nabano bagandi leero gwe walawula rahtuka singa si bantu bakikakyo ng'oli bamujabi b'emityana kakungube la rajamnaka tubadde bakukuba mayinja mulujjudde mu katale wama anta alaina biazizi gwe ng'omuto oyinza tulemesa naye ekitukulemesa tokwatekako ozitowa omuntu azitowa abantu be omuntu bwayogera singa kati Sheikh Mujabi ayogera nti omuntu azitowa abantu n'ekifo gyakola ki singa Sheikh Mujabi agenda ku muzikiti Old Kampala ku Juma n'asaba imaamu nti imaamu njagala kutoolya ku basiraamu salaamu bayinza n'okugaana ovaawa ndi nva kakungube ani akuzaala nti musiraamu ali awo mututumufu mu kitundu banna bamumanyi oyinza omwogera noweemalayo n'otuuka n'okwogera ndaweyaye nga teryamulaba abuze kati kyovoga nga obadde oyagala gamba kyabasiraamu kuba tolya ku basiraamu almuslimu akhul muslimu zimaleyo zonna afshu salama bainakum kiramuso kikulu kutola salaamu namuganja gasoba nga ova kakungube bayita asikali nti ono mumunone ekifo kyo kali nga kyosaba salaamu ne mu Qur'ani mweri ne afshu salaamu wegiri mumunone olidde ate mufune bwe mumuteeka tujja abuulirizibweko naye singa abadde mwana wa mbuga omumanyi n'agamba imaamu badde njagala kutoolya ku basiraamu alayhissalaamu ne imaamu yennyini yagamba bantu bannaye mutuule waliwo omukulu alina kyayagala oba meseji yange ogiraba nti tusadde n'omukulu wano ayagala bawaku essalaamu n'abadde afuluma nga asudde engatto wansi addamu n'aziteeka mu kaveera ng'agenda okusala tahiyatul masjid eyo nkola ya Allah bwetyo ajja asukkulumya abamu ku bannaabwe ne bannabbi tebaali mu ddaala limu mwalimu kakati gwe weenoonye ozito waki nga ne ku muzikiti gw'ekitundu kyewammwe oba okutegedde ne bwe tuba ku lumbe nga ne bagaa nti bahaji bahajati baagala onoonya n'ogolola aba oti ensingo mbu naawe bakwogereko ngoloweza bakulaba ate ono atagolodde ne bamusitula oba okiga kyengamba kakati bannabbi baavanga mu famire nga takwatikakayokya kabanga oga nti gwe ng'omu toyinza tulemesa naye abantu bo walawula rahtuka la rajamnaka wama anta alai gwe ng'omu kuffe nga tubadde twagala kukulyawo biazizi toyinza tulemesa naye sebo tagira inaga nti wendi kiyinula ennyana qala n'abagamba ya kawumi bantu bange arahati aazzu alaikum min Allah mutidde abantu bange okusinga okutya Allah watakhaztumuhu waraa zuhurikum waraakum zuhiriya ne muddira Allah ne mumusuula enkoto ewa mu migongo gyammwe ne mukulembeza abantu bange muli bazibu inna rabbi bima ta'maluna muhitu byonna byemukola biraba yakawmi bantu ihmalu ala makanatikum mukole nga bwe mwagala inni amilu nange nja kukola ebyange sawfa ta'lamuuna obudde bujja kukya bannabbi bakolanga paka lwe beekyawanga lakum dinukum waliya din nze okwange ngukoze buli omu akole nga bw'ayagala nange kankole ebyange twawukanye nga byabugo ne sawfa ta'lamuuna
ne bwe buli badde bujja kuca mutegeere kyenjogera. mayatihi adhabun yuhzihi, ani Allah gwagenda okuleetera ekibonerezo ekinamuswaza. waman huwa kadhibun, ani mulimba kufa. babiri wartakibu, mulindirire ekijja. inni maakum rakibu, nange nindirire ekyange kuntaasa, ekyammwe kubalyawo. walamma jaa amruna, ekiragiro kyaffe bwe kyamala okujja, najjaina Shuaiban, kituufu Shuaibu yalindirira kumutaasa, ye twamuwonya. walladhina amanu maahu, ne be yali nabo, birahmatin minna, ekisa kyava gye tuli. wa akhadhna, ne tubonereza. wa akhadhati alladhina zalamu sayha, nendyoka ndeeta olubwatuka eri bali abagagga. fa asbahu fi diyarihim jathimin, bwagenda okeerenkya nga buli maka ga mugagga mulimu mirambo myerere. kallam yaghnaw fiha, nga balinga abatagaggawalangako mu nsi muno nti bali bulungi. ala baalo bu'dan limadyana, Allah yasanyawo Madiana kama ba'idati Samud, ngaba Samud bwe basaanawo ne bagenda mu ngero nti baaliwo okwo. oli abagamba bannange mujjukire bakadde bammwe, Luutu tali wala, mwandigwa ku kyemwagwako. paka lwe yeeyita mwanaagandi, mutuuse ku ddaala eryagala okunzita. Allah mumusudde enkoto ng'ate yamalamu ekyeso. ne mutyo butya abantu bange nti kati bwe mba mutuuse ku ddaala ery'okwagala okunzita, nze kansigale ku kyange, musigale ku kyammwe. naye wallahi obudde bwonna muli Allah asumulula. kijja kujja, kyembagamba kijja. kakati weweebuuliza, nabbi atugambye minzaani zireesa obuzibu. olowooza tekijje? ababadde mu Afghanistan tebali kuno? naye gwooza tuli banneiba na banneiba. Uganda bw'ogikuba maapu, Afghanistan eri ku north east. kizze sayha, abadde balyaza amaanyi kizze. naye bw'otunuulira okumanya kizze, Omwafghanistan singa babadde bava Rwanda nga gye babeera, ogaba aliringizaako ewaabwe ne balaba baasi nti yeeyo geetiwe egenda waffe. naye wallahi ne bwe banyonyi egenda mu Afghanistan okugwa Entebbe, balabeko ku nnyonyi egenda ewaabwe. kino kyazze gye kyabakanyuze. nalabyeko minisita wa Afghanistan alina ensi gye mwaddemu ba Germany ng'atandise kutunda mmere. omanyi abatembeeyo emmere? abadde minisita okutembeeyo emmere. kyazze batekyazze? kakati ebintu bya Allah bino, Allah ajjana famahiri lkafirina amhiruhum, ajja nga atutwala mpola. kakati gwogasa ekisiyaga oli nnyuma wa munno, ogwo omulembe gw'ekisiyaga gwafa. naafe ali mabega w'akakooza gyatigukira, oyo ali mu baluutu. kakati ate ndi ku minzaani, enkota y'amatooke yonna agisunsuti. buli kiwagu mugyemu meka, eminwe meka buli kiwagu. amakulu toyogera nakwogera kyetwekola mungu yakimanyi. akagambo ehositi kategeeza kakati ennyuma wa munno gy'oli, ekiwagu okiwagudde. minzaani kati bwe kiki ekinaakulya omwana wo gw'oyagala, ekiri kigize eki, ekiri kimulidde. Shuaibu yagambanga nze kaakati mmwe ekiri kijja, naye ekiri kiryaki? omulangira. Mumanyi kibaita omulangira? omwana wo gw'oyagala ekiri kimulidde. ekiri omulangira, bwe kiri omulangira ate omukopi. ekiri omulangira olaba kirya mulangira, ekitegeeza nti omukopi oyo yaba yagize dda, yawedde dda. bwolabanga ekintu nga kirya mulangira, gwe omukopi oba okola ki? oba okyalina buddukira gwe okutuuka ku mulangira wateeka okubaawo emirambo egy'abakopi egiyimiridde. bw'olowooza okutuuka ku nnamunsi enkuyege emmeka eziba ziziikiddwa?
kakati nno ssebo ekiri kikyaliwo gwe joga Allah nga bw'oyagala. Aya yaffe ebadde nti mujje mbasomere wakati mu bye tusomye tetulaba nti batukubiriza okukuuma minzaani n'okukuuma emirengo. Oyiza oga nti seeka nti kati ensi bw'etambula akugambye nti mukole bye mwagala nze nja kukola bye njagala. Oyigamu ki nti gwe sigala ng'olina minzaani ey'obwesimbu yadde nga mu nsi mulimu minzaani ezitali za bwesimbu. Naye billahi alaika nkubuuza, singa okimanyi nti gayira minzaani y'essinjiju ate yamujaga ejjudde, bw'otuma omwana omutuma waani? Genda oleete sukaali, omutuma waani? Omutuma wa gayira etajjudde? Kitegeeza nti buli muntu alisigala ku bwesimbu. Abantu bajja kusigala nga bamwesiga okusinga gwe. Singa nze manya nti minzaani yo ennyama tewera naye eya kamada ewera, bwe ntuma omwana mugamba genda wa kamada, kubanga obulyaza amaanyi buteriyo nafusi ebukola ki? Teriyo. Kamada akugamba, abantu bonna bakumanya mu kitundu nti kamada n'amalawo ennyama, mwe ne musuza ennyama naye ng'agimalawo lwa bwesimbu, kubanga buli mwoyo gwagala obwesimbu. Buli era n'olya bw'onoobeera ku kyalo nga bakimanyi nti minzaani ya seekatwa tebba, bw'oteeka ku ndala kiro 2 bazisala, abantu bonna bajja kulinda ne bw'onooba toliiwo kasooli waabwe nga baga nti nze muguzaani, nja kumuguza seekatwa kuba minzaani ye tenziba naye yeyebbamu. Ne bw'oba obba kwota, wallahi Allah akukyaya abantu ne balinda omusajja eyagenze e Kampala nabaga nti nkomawo, najja ayoola kasooli w'oku kyalo yenna kubanga gwe baakutegeera oli mubbi. Singa ensi tutambula bwe tutyo nga tutambulira mu bwesimbu, omuntu ali ku bwesimbu Allah amuwonya. Abantu bonna ne bamwagala era munaga nti kasooli wange atuuse naye seekatwa asimulaba nti wendi tannatuuka. Gwe bw'obaawo taba tannatuuka naye oli bwajja nga bafulumya amakutiya. Lwaki? Ennafsi zaakakasa nti gwe oli muki? Ne bweweranako nti bannange yanneyange ennamungi kale gabalala bakuwe. Teriyo ayagala kubbibwa kabeere mubbi, ate teriyo alumwa kubbibwa nga mubbi. Omubbi ne bamubba kimuluma nnyo. Kyenkola bannange sangalaba kinkole nga kyeki ng'omubbi bamubbi. Twebaluza nnyo kukadde waffe, Allah akusasulemu obulungi. Olunaku lw'eggulo twalabye ekigambo busiraamu. Olwaleero twagala tutandike olugendo lwaffe okulaba obusiraamu bwajja bukya mu Uganda. Wuliriza omusonyi waffe, bw'oba olina akakalaamu genda ng'onootinga by'onooba otegedde. Okujja kw'obusiraamu mu Buganda omulembe gwa Ssekabaka Ssuuna. Bwe boogera ekigambo Ssekabaka kiba kitegeeza nti yafa, aba takyali mulamu. Kabaka tewamuyita Ssekabaka omulamu. Abawandiisi b'ebyafaayo abasinga obungi balaga ng'obusiraamu bwatuuka mu Buganda mu mwaka gwa 1844. Njagala oyawula ekigambo Buganda ne Uganda birina enjawulo. Bwatuuka mu Buganda mu mwaka gwa 1844 era nga y'eddiini eyasooka okutuuka mu zonna ezaava ebweru wa Buganda. Obukristaayo bwatuuka mu 1877 nga wayiseewo emyaka 33 ate Obukatuliki bwatuuka mu Buganda mu 1879
nga wayisewo emyaka 35 bukyanga busiraamu butuuka wabula obukristaayo businga ku bukatoliki emyaka 2 gyokka. Obusiraamu bwatuuka mu Buganda ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemunywa Ssuuna II. Abawarabu abaasooka ne batuuka wano. Ahmad ibn Ibrahim yatuuka mu lubiri lwa kabaka era n'amuyita okuyingira mu busiraamu n'akola da'wa. Akondooza tukategeera. Wabula abawandiisi bangi ab'ebyafaayo baalaga nti waliwo abawarabu abaswayiri abasiraamu abaatuuka mu Buganda mu mwaka gwa 1823 n'olwekyo obusiraamu buyinza okuba nga bwali bwatuuse mu nsi oluvannyuma lw'okutuumibwa Uganda olubereberye okuva mu mubaka mu mambuka ga Sudan ne Egypt mu Misiri. Newankubadde obusiraamu okutuuka kwabwo tebwali mu nteekateeka ngolokofu nnuŋŋamu, naye ng'Abawarabu baabusimbako essira ne basomesa kabaka n'abaami be, era awo ensigo y'obusiraamu we yasimbibwa oluvannyuma n'emira era n'eranda nga bwe tunaalaba inshaallah. Weewaawo Suuna teyasiramuka naye obubaka bw'eddiini yabufuna. Olumu Sheikh Ahmad bin Ibrahim eyeerabirako n'amaaso nga kabaka Suuna atta abantu be era n'atandika okwogera ng'akangudde eddoboozi nti kibi nnyo okutta abantu ba Katonda. Katonda oyo ye yakuwa obwakabaka era n'atonda n'abantu bonna. Ebigambo bino nno byawuniikiriza nnyo kabaka era n'abantu be abaaliwo, naddala okuwulira nti waliyo asinga kabaka ekitiibwa n'obuyinza ku bantu. Abaganda b'emirembe egyo baali bamanyi nti kabaka ye nannyini nsi ng'alina obuyinza ku buli kitonde. Eri Abaganda Suuna ye yali Obuganda era Abaganda nga bakimanyi nti y'ensonga eyatondesa Suuna nassibwa ku nsi kuno. Yatandika okusomesebwa Kulaani, ekitabo ekitukuvu. Olwo n'abantu ne batandika okusoma. Kabaka yatandika okukola omukwano ne Ahmad ibn Ibrahim era ekiseera kyatuuka n'addayo ewaabwe empwanyi. Kyokka waayitawo ebbanga ttono abaluŋŋaana abalala ne batuuka mu Buganda ne batandika okukakkalabya omulimu gw'okusomesa eddiini. Ahmad bin Ibrahim gye yatandika. Abamu ku abo be bano: Kyera, Amulaani, Mina, Nakatukula, Muganzijja, Zegeya, Mubulusi, okusinziira ku Mulangira Badru Kakungulu mu kitabo kye abaasimba obusiraamu mu Uganda yaleeta amannya ago. Bava Mpwanyi, endowooza Mpwanyi kinaabeera Zanzibar. Abawarabu bano baatonera kabaka ebirabo eby'enjawulo, naye n'abatonera ebirabo omwali ne mukyala we. Kintu kizibu, muwulirize akantu kano. Abawarabu bano baatonera kabaka ebirabo eby'enjawulo, naye n'abatonera ebirabo omwali ne mukyala we gw'olyoka eyazaalanga Muteesa ow'olubereberye, okusinziira ku Faaza Ddiba mu kitabo kye Eddiini mu Uganda, ye bw'atyo yakiwandiika. Mu kitabo kya Sir Apollo Kaggwa Ebika by'Abaganda ategeeza nti enkolagana y'obusuubuzi wakati wa Buganda n'abasajja abaluŋŋaana yali ng'emaze ebbanga eddene ng'erowoozebwa okutandika eyo
mu bwakabaka bwa Semakookiro si gwe gwali gusoosa abantu abo okujja wali Buganda. Seeka Abdallah Ssekimwanyi mu kitabo kye ebyafaayo ebitonotono ku ddiini y'Obusiraamu okuyingira mu Buganda agamba nti abasajja bano baatuuka mu 1851. Seeka Ali Kulumba mu kitabo kye ebyafaayo Obusiraamu Uganda agamba nti mu mwaka gwa 1851 James Nichi mu kitabo kye ebyafaayo ne Gomotoka mu kitabo kye Makula bagamba nti mu 1051 awona kwali kujja kwa Busiraamu. Era ne Haji Badiru Kakungulu Sir John Gray naye agamba nti 1852 Omuwarabu omulala Sane bin Amr Harris naye n'atuuka mu myaka ng'ebiri Suuna nga tannafa. Yeegattibwako Abasiraamu abalala naye nga si Bawarabu okusinziira ku Mulangira Haji Badiru mu kitabo kye abaasimba Obusiraamu mu Uganda atugamba nti abamu ku bo be bano: Salim eyajja mu mwaka gwa 1884 ne Isa bin Hussein oluvannyuma yafuuka omukuumi wa Suuna. Abasajja abo baatonera Suuna Kulaani era kigambibwa nti nga tannafa yali asomeseddwa essuula 4 obanga bava eno ku Naasi obanga bava eri ku Alhamdu simanyi, naye ebyokusaasaanya Obusiraamu mu Bwakabaka bwe teyabijjumbira nnyo ye Suuna nga mutabani we Muteesa. Era wano batulaze ekifaananyi kye. Tujja kukomaawo kitegeeza nti abasajja bo bali mu bizinesi za byabusuubuzi nga bw'omanyi nti obusuubuzi tusobola okuvaamu ne tugenda e Busoga oba Mwankole oba Juba, naye nga mufe abasuubuzi mulimu abalina imaani ne mission ez'okutambuza ki, mulimu abali ku byebizinesi zaabwe. Kati kikwewunyisa okubeera nti abantu baawukana nti bwajja mwaka gundi bwajja mwaka gundi. Wuyinza okubeera nga waliwo omwaka okuyingirira Kabaka tekyalinga kyangu, kirowooza okuba nti abasajja baasuubulanga eyo ebbali n'ebbali naye okutuuka okugenda ewa Kabaka bamweyanjulire nti nze gundi ndi wa ddiini gundi kino na kino, kirowooza okuba nti awo wekyakwatira ki mwana mwena olubiri awo lwali lukoze eki luyingiddwa. Jjukira nti bakugambye n'eri e Sudaani bwali wajja dda, naye kati tuli mu Buganda aze Buganda. Kati Buganda ekitegeeza nti abasuubuzi baalimu Abasiraamu, Abawarabu, Abaswayiri nga bo bali ku bya bizinensi zaabwe. Naye kati bano Seeka Mujabi yajjanga musuubuzi ataalinamu naki neimaani naga tulumbe n'olubiri. Omukulu tumale omulaba tumubuuzeeko tumutegeeze daawa n'egira ki awo neekwata. Oba okutegeeze kiba kyangu nnyo okubeera nti Abapakistaani muno mu Uganda bajja, olowooza bajja mwaka ki nga batambula mu mizikiti. Naye singa muba omubaamu azze n'amiitinga pulezidenti, kitegeeza nti ku olwo Obusiraamu Abapakistaani bayingidde. Naye ate ku olwo olujjukirwa nti lwali lukulu nnyo. Oba okutegedde nti abasuubuzi naawe bamanyi basajja bakubi ba ssente, baagala ssente, basuubula bagenda, batwala baleeta, basuubula baleeta. Naye okuvaamu omuntu agende ewa Kabaka agambe nti kati ate tuli ku bya ddiini, wabula ekyennyamiza okulaba nti distance nnene nnyo okuva Obusiraamu lwe wajja n'eddiini endala okujja. Taga emyaka 3 awo akakisa ako kaali badde daawa awo yali badde ng'etambudde. Okay, assalamu alaikum.